Harriet mukulu w'essomero Nando Primary School. Lwa Bakyala olubeerawo nga buli 8 Ogwokusatu. Olunaku olwo ku lwange tulaba nga lukulu nnyo eri omukyala yenna, kubanga okusookera ddala lutuwa obudde okuwummulamu ne twefumiitirizaamu ku mirimu gyaffe gye tukola ng'abakyala. Si nsonga okolera waka oba olina office, naye tuwummulamu ne tulowooza ku mirimu gyaffe. Kyakubiri, olunaku olwo ng'abakyala lutuwa obuvumu okwongera okukola emirimu gyaffe gyonna gye tukola. Twala ekyokulabirako ffe abali mu ofiises nti bw'oba mu ofiisi ng'oli mukyala n'omanya nti olina n'olunaku olukussaamu ekitiibwa, ate kikuwa amaanyi okwongera okukola emirimu gyo era n'okuyamba abalala n'ekitundu okutwaliza awamu. Abaana baffe ab'obuwala okusingira ddala nti okuba omuwala kya bbeeyi, era okuva edda n'edda abaana abawala nga bazadde batumanyi nti tuli bimuli, tuli kyabugagga. Kaakati bwe tugattako ate okusoma kiyitirira. Mbakubiriza abaana baffe abali eyo musome n'amaanyi. Ate okusoma tekimala, okusoma tugattako n'empisa, kubanga yonna yonna gy'onoolaga empisa ze zikulembera. Bw'obeera n'empisa n'ogattako okusoma n'eddiini yo bazadde bo gye bakkulizzaamu, ebintu ebyo bikulu nnyo, bifuula omwana omuwala ow'ebbeeyi era ow'ekitiibwa, kubanga efubye. Bwe tutunuulira ku results eza P7, abaana abawala babawa omukisa, babongeramuko obubonero ne bagamba nti abafunye 29 babatwala ku gavumenti, ate omulenzi 28. Ogwo omukisa weeguli. Kati ate era kyenyinza mpozi okusaba nti abawala n'abakyala twandibadde nga naffe tulinawo ensawo yaffe, ate ng'eviira ddala eno wansi ku byalo ng'ekola ku nsonga z'abaana abawala paka ku mitendera gyonna, ng'ensawo eyo weeri okututunulamu okutuukira ddala ku bakyala abali waggulu. Ekyo ndowooza kyanditukoze bulungi. Era nga mbeera mu mukono muno ekyalo tukiyita Ngando. Ndi mukyala mufumbo era nina abaana n'omwana gyali. Twebaza Katonda olunaku olwo olw'abakyala olubeerayo nga ennaku z'omwezi 8 kwegamba baalututeekerawo ndowooza nga bamaze okulaba nti abakyala mu ngeri emu oba endala banyigirizibwa. Kyova olaba naffe ne batuteerayo olunaku ne bagamba nti luno olunaku lwammwe lwa kubeera nga temubeera nnyo mu kunyigirizibwa okubeera mu ffumbiro, nti kufumba kubeera nga okola emirimu gy'amaanyi. Kwegamba lubanga olunaku oluli it is a public day to women. N'olwekyo neebaza abateekawo olunaku olwo, nti olunaku olwo tulijjukira engeri gye bayisangamu abakyala mu biseera ebyedda. Mu biseera ebyedda abakyala babeeranga mmanju eyo mu ffumbiro, nga ne wabeera nti mukolo oba kwanjula kwa muwala wo agenda kwanjula, ng'obeera eyo mu kisenge munda tubeera mu bantu tukulaba. So ng'ate kikyamu omukyala gwe wazaala omwana oyo agenda okufumbirwa oba okwanjula, naye oyina okubeera nga weeyagalira ku lunaku olwo lwa muwalawo. Kati ebiseera bino kirungi nnyo nti abakyala kati twakitegeera, tetubeera mu kisenge, tuvaayo naffe olw'okuba nti tuli bakyala, naffe tuli abantu ng'ate abaami era we bali, naffe tuli bantu ng'abaami we bali.
n'olwekyo nze ndi mukyala omusomesa nga bwe mbagambye nti ndi mufumbo ndi mukyala era musomesa naye nsobodde nti okubeera nga omulimu gwange nsobola okukola bulungi ate nga n'amaka gange gabalansinga bulungi. Nze nkisobodde lwa nsonga nti kwegamba bayibuli egamba nti tubeere n'eminzaani ez'enkanankana. Kwegamba bw'okola emirimu ewaka kola emirimu gy'ewaka wadde nga olina ky'oli ku ssomero obanga oli mukulembeze olina okusigala nga obukulembeze bwe bukoma ku ssomero ate woddayo ewaka obeera maama w'abaana obeera mukyala wa bbaawo. Tekikuggyako kubeera nti oli mukyala wa bbaawo wadde nga gwe head teacher wadde nga oli mukulembeze ku ssomero eryo kwoli. Kwegamba nsobodde okumanya nti wadde ndi mukyala omukulembeze ku ssomero kuno kwendi naye era nina okubeera nga ebyewaka mbikola bulungi okusobola okubeera nga ewaka wa balansinga nga n'omulimu gwange gubalansinga. Kati mu kilasi abaana benina balinga abaana 40 naye abaana bano bava ewaka ne bamanya nti ewaka waka ne ku ssomero essomero tubayigiriza nti obudde ewaka ozza okubaako byoyiga byobadde tomanyi waka. Kaakati abaana bano okubeera nga obeera nga obakwasaganya nga tebakulumya mutwe, first of all olina okubeera nga oli friendly n'abaana abo ng'abaana abo mukwano gyo. Omwana bw'abeera nga mukwano gwo n'omugamba ekintu n'omugamba I don't want you to do this, I want you to do this, agenda kukikola kubanga osoose n'omufuula omukwano gwo n'amanya nti tica kino akyagala kino takyagala. Eri abaana ab'obuwala abakyali abato ekigambo kyenyinza okubagamba nti abaana bano ab'obuwala balina okubeera nga they respect themselves kubanga when you don't respect yourself no one is going to respect you. In which way? Abaana ab'obuwala abasinga tuyinza obbasanga nga bagenda beegabagaba kati ogenda nga bwegabagaba kitegeeza togenda kuvaamu mukyalo w'obuvunaanyizibwa ogenda kubeera muwalawala era nga n'abantu bakusongamu olunye nti oyo mumulaba oyo ye kisassalala. Naye when you respect yourself okula nga n'abantu bakwegomba era kyemmanyi osobola okufuuka omukyalo omulungi. Balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo, amanya gange gamutagoleki gamwino nga nenyumiriza okuba omukyala. Abantu bangi nnyo bali eyo tebamanyi omugaso gw'okuba ng'oli mukyala naye okuba omukyala kintu kirungi nnyo ate kya mugaso nnyo gye tuli. Bw'oba ng'oli mukyala waliwo ebintu byekyenyumirizaamu bingi nnyo ng'oggyeko obuvunaanyizibwa bwa kubeera nti oli mukyala ewaka nti oba wazaalibwa mukyala. Naye ffe nga bakyala tubeera bamaama tuzaala abaana ne tubaleeta mu nsi eno ne tubakuza kutandikira ddala nga bakyali mu mbuto zaffe. Omukwano gusookera muli tuzaala abaana ne tubaleeta mu nsi eno ne tubakuza ne tubalabirira. Naye waliwo ensonga ejja mu bulamu bwaffe enyigiriza abakyala. Abasajja abamu bakitwalanga a sign of disrespect naye nga si bwe kiri. Nti omukyala asobola okubeera ng'ali empowered mu ngeri nnyingi nnyo nti ndinawo bizinesi zange zenkola ndinawo kino kyensobola okukola nemba nga nsobola okwongerako ku nkulaakulanya ewaka. Kati ffe ng'abakyala abamu tuli balokole batugamba tulina kubeera bayambi eri abaami baffe. Naye abamu bakitya nti olina ate omukyala ono naaba nga alina kyakola agenda kumpitako, agenda kuba nga ampisaamu amaaso, agenda kuba takyagambwako. Naye nga muli omukyala yenna oba otegedde nti ndi mukyala olina osigala ng'oli mukakamu tolina kugenda nti lwakuba nina kyenkola ate ewaka sikyakola buvunaanyizibwa wange ng'omukyala. Era olina osigala ng'oli muwombeefu bba ng'omuwa ekitiibwa nga bwe tusaanidde okubeera naye ng'ate naffe eri tulina okuba nga tuli empowered.
batukkirize tubeeko n'ebyetukola. Tetugenda kuba nti lwakuba tufulumye ewaka tugenda kukola bintu nga bigasa ffe ffekka. Naffe abakyala tulina okukola ebintu ebigasa amaka. Kale abaami mwena gye muli twagala muzzeemu abakyala abo abatudde ewaka banyigirizibwa. Abamu tebasobola kubasobola buli kimu kye baagala naye balina talenti muli munda ezisaana okuba nga ziyisibwa n'abasajja okubanga kifungiddwa mu maka. Babayambeko bagumaguma okubayamba babe nga balina kye basobola okukola okwekolera nga bo. Ekyo nsobola okwogerako ku ddoboozi ly'abakyala bonna bonna abali eyo. Kyensobola okwongerezaako nti abakyala tukeesinga nnyo challenges nga tunoonya emirimu. Waliwo bba abamanyi nti buli mukyala n'omu alina kuba nga ali desperate nti ekyomugamba kyalina okukola. Ogenda osaba omulimu n'osinkana boosi nga musajja alina kusooka kukozesa mu ngeri etusaanidde. Kasooka oba nakutwala awalala alyoka tekibangayo. N'oba ng'oli mukyala nga wali okiiseemu kyensobola okugamba tokugamba nga nakufuna yansonga olina okuddayo eri mu diginite yaffe. Olina okukuuma valiyo ng'omukyala n'omanya nti nomba feebase n'omusajja nomba sikotekyayagala bukwakiriza owankaddeko okukola nsobola okufuna buli kimu kyeneetaaga mu kiseera. Kati abo abakyala abagende ne bagamba nti ngenda kozesa byendina nsobole okufuna omulimu tekibanga ate tekinyuma. N'omulimu ogwo n'oba ogufunye oba teweyagaliramu oba tosobola kukozesa bwongo oba kwongerezaako mu ngeri endala. Kati kyensobola okubagamba abakyala bonna kati ku mevali yaffe ng'abakyala omuntu yenna anaakuyamba mu nsi eno asobola okuyamba yadde nga tataddeeko okukwakiriza okudda. Nsooka okole kino okompe kino ng'okenfuna omulimu. Awo oba nga bigaanye oba ng'ofunye okukwakiriza ng'omanya abo tebijja kusoboka. Opportunities zibeerayo nnyo nnyo mu nsi eno. Kati waliwo oluwalisiza nga naye nga bw'obufunyemuko mu madiginiti yo ng'omukyala owetaddemu valu erimu ogamba esigenda kikola naye era nsobola okufuna omulimu guno yate nengukola teguliko okukwakiriza yadde n'akamu. Kubanga tuyinza obagaana bw'okikoledde omulundi ogusooka omanye ebinaavaamu. Oyinza okuvaayo eyo ng'ofunye obulwadde ate oba oyinza okuvaayo eyo ng'ofuniddeyo olwo. Kati tomanyi egenzi olwedde alina famire. Kati ebimu bisigala nga bikosa gwe kennyini byasigala ali eri obulamu bwa butambuza naye ate nga olina ekintu kiwetaddeko negativity ku bulamu bwo ekigenda okukalubiriza mu maaso. Kati nsobola okugamba tukume diginiti yaffe twewe vali ngaffe ng'abakyala. Gamba obulamu buno nkimanyidde mukyala yadde batugamba nti bya weaker vessels naye mulimu tulinamu omuntu asobola otwogera n'atugamba nti ekyo sigenda kikola naye nzikiriza nti ogenda kufuna omulimu. Kasita olemerako gye bujja eyo ogenda kufuna omulimu ogutaliko kakwakulizo ate ogweyagaliremu nga omukyala. Yes. Mukyala mufumbo era nga ndi musomesa wano ku desiti mufumbo nga nina abaana babiri era nga ndi musomesa ku desiti primary school. Olunaku luno olw'abakyala kyendutegeerako nti amazima ffe bannakazadde b'eggwanga era singa tetwali bakyala oba singa saali mukyala saanisobodde kubeerawo oba eggwanga teryandisobodde kubeerawo. Era buli webituuka nga 8 Maachi tubeera basanyufu nnyo kuba tulaga nti tuli kyamuwendo nnyo mu ggwanga muno eno.
waliwo ebisoomooza bye tuyitamu ng'abakyala bingi ebitusobola okuba olubuto noyita mu bizibu bingi kati abakyala twekolerera ate ng'edda baali tebakola nga batuula waka naye kati tulina okukola n'olaba nti okwasaganya nawo ebyamaka. Olunaku luno lwo ndwesunga nnyo kuba lumpa amaanyi newankubadde ebisoomooza bingi ebibeerawo tulafuubana tulabanga abatasobola naye ate nga tusobolera ddala ffe abakyala. N'ensonga endala challenge endala gye tuyitamu y'eyokubeera nti okuraisinga abaana bano tebakuzika. Abaana olina obbagunjula ku ssomero kuno baleeta abaana n'olabira ddala nga omusomesa omukazi gwalina oteekamu amaanyi okulaba nti okola obuvunaanyizibwa bwo. Empisa ziba ntono, tebamanyi kukola bintu biteekeddwa kukolebwa. So ensonga eno ey'abakyala netulaga nti nkulu nnyo gye tuli ffe nga bamaama, era nkubira omulanga gavumenti abakyala batwagalenga nnyo. Olunaku lunene tulujjukire nga buli kanaku, ne mu masomero muneeno abaana bafunenga guidance and counseling, balemenga kugoowanga. Guidance and counseling zibeere mu baana abawala babaana awa girl child bayisibwa bubi oluusi okusoma, oluusi bafunye pads teziriiwo. At least amasomero tufunenga nga batuyamba nga batuwa ku pads ezo, abaana abawala baleme kwetamwa kusoma, abaana abawala beetamwa okusoma ng'abasajja obbakwana egamba byonna bisoomooza eby'abaana abawala. Gavumenti efeeyo etuyambe ku baana n'abakyala abatasobola kwetuusaako ebitukozesebwa bayambibwe mu ekyo eyo ensonga. Nga bo tebakola balina ssente z'akameeza, mbakubiriza okwekolera. Tolinda ssente z'akameeza kuba tuba twetaaga ebikozesebwa bingi ffe ng'abakyala. Twetaaga okwelongoosaako, okubeera ku mulembe, twetaaga okwegulira ku bintu kale nga omwami n'otamumenya nnyo. Abakyala abatuula waka bano twefeeko tulabe nga tukola tetutuula yiyeyo ka bizinensi awo, totuula waka kubeera awo kuba ffenna tukola newankubadde abasajja balaga nti gye mitwe gy'amaka naye ffe tulina naffe okubayamba nga ffe abakyala ne basobola nabo okukola ki okutwenyumirizaamu ng'abakyala b'ewaka. Gwe omulaba abakyala abo muveeyo musituke. Ffe abakyala omulembe guno tulina okwekolerera naffe, si buli kimu nti omusajja alina okutuwa, nedda. Tulina okwekolera oba kasente katini ako k'oba otandikirako akolabe nti naawe ovaayo, omusajja n'akuwa value. Abasajja nabo babagattako, tebaagala babanafuya. So y'ensonga. Zemboku Francisco Daramaida, omusomesa ku Destiny Kindergarten and Primary School. Olunaku lw'abakyala luno lunaku lulungi, naye nga ffe abasajja tulina ebimu ebitusoomooza nti bwe mubeera waka nga mwe bimukola wesanga nti emirimu egimu tegituukirizibwa bulungi ng'omukazi gy'alina okukola, n'ebintu ebirala wesanga nti abaana tebafuna laavu eyo bulungi ey'okulabika nti tata tabeerawo mu budde, ni mami kennyini tabeerawo ki mu budde. So kati abasajja bakubiriza nti newankubadde ebyo weebiri tulina okuguma, wabula oba nti nga gwokomyewo mu budde kwasaganyako emirimu egirala kuba mwenna muli bantu bawamu era mukolera wamu. Waliwo n'ensonga endala nti abasajja tebaagala bakazi baabwe kugenda kuyiriba nga kino ekigambo kya bulijjo ekiriwo kakati, naye
wesanga nti omusajja wabakkiriza omukazi ogenda oyiribwa oba okukola emirimu emirala abamu we batuuka eyo ate bamala ne badda mu mpisa endala ne baganza babbosi baabwe olw'okuba ayagala asigale ku mulimu ng'agumaintaininga ng'agukolamu. Naye nga nze sikirabamu buzibu kuba nti kirijjali omuntu ye kennyini agenza okukola ng'omukazi. So abasajja mbakubiriza muleke abakazi baffe bagende bayiribe tugatte wamu tufune ekintu kino tulabikire bulungi. For God and Nze Katongole Ibrahim Salongo, omukulu w'essomero Destiny Kindergarten and Primary School Mukono Wanengandu. Omulamwa gwa olunaku lw'abakyala ennaku z'omwezi nga buli 8 ogwokusatu buli mwaka gukuzibwa. Olunaku luno lukulu nnyo eri abakyala mu ggwanga, being that the biggest population of this country and the world y'abakyala, kiba kikulu nnyo okubasobosoboza. Okwogerako katono ku nsonga z'abakyala naddala wano ewange ku ssomero, staff yange erimu abakyala bangi bebasinga obungi, naye neesanze nti abakyala bano bantu balungi bakolagana nabo, tebankalubiridde nnyo. Naye ate ekyamazima kiri nti genda y'abakyala esinga obuzibu okudiringa nayo singa oba tebakutte bulungi. Oli bwakuleetera ensonga ye n'ogikwata ng'obalaata ekulemerera, oluusi ogenda okulaba nga ebivaamu si birungi. Naye neebaza Katonda nti wano waffe abakyala bonna benkolagana nabo, abasomesa bonna, staff yange bali 13 balamba, tukolagana bulungi era batambuza bulungi emirimu. Waliwo ensonga ezijja nga zikwatagana naye newaka ewuwe, naye ogenda okulaba nga out of no advise and what, ogenda okulaba nga mutuufu oba advisinze era nga wakiwulidde n'asobola okuba nga balansinga ewaka n'omulimu. So abakyala bankoze bulungi kubanga I produce results through them era mbesigira ddala kubanga omwana omuwala yenna bwe tulewayo n'asoma ate najja n'akusaba omulimu bw'omwiginowalinga kitegeeza nti ne chances ze ez'okugenda okwonooneka mu ggwanga kuba maama abatambuze eggwanga lino oba okoze eki oba oyongedde okuzitta. So we employ them, we give them opportunity to deliver their services as teachers and even other categories. Batukoze bulungi era tukyabeetaaga mu ggwanga muno. Katono nnyo omulanga gwenkubira gavumenti yaffe ennungi nti omwana omuwala fine tumwempawarinze tumusosowaza, naye n'omwana omulenzi ono tetumulekulira kubanga omwana omulenzi era bwebakula omwana omuwala akomawo eri omwana omulenzi yaba agenda okumuwasa. Kati omwana omulenzi oba tomuteeseteese ng'oteeseteese muwala yekka, entalo z'owulira jjukira aba tayagala mwana muwala kumubeera waggulu, aba agenda kumulaba ng'omuntu because others take them as sex objects. So omwana omulenzi ono naye tumufeeko kubanga bibino bye tuwulira nakati wawulira nti oli bakubyoli amasasi baana balenzi bali mukola ebyo byonna biri mu kuva ku butakuza baana nga batya Katonda ate nakulowooza ku saidi emu, tunalowooza ku sex emu, tujja kumaliriza nti the end of the day nti omwana omulenzi naye akoze eki afuuse ensonga mu maaso eyo. So kyenkubira gavumenti omulanga omwana omulenzi naye mufeeko esobole okubanga naye emusoosowaza mu mbeera ezimu oba endala, tusobole okubanga tutambulira ku level emu. We empower the girl and the boy child at the same time. Nze Tusime Annet Harriet, omukulu w'essomero eryamuza high school Kabembe Mukono. Ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu tuselebratinga olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. Olunaku lw'abakyala lwe lunaku abakyala naffe lwe tumanyibwa nti mu nsi gye tuli tulina bye tusobola okuba nga tukola. Newankubadde abasinga olunaku lw'abakyala twalutwala nti lwa mwenkanonkano, ekitali kituufu. Omwenkanonkano abakyala gwe boogerako ndowooza balowooza nti abasajja nabo basobola okukola abakyala bye bakola n'abakyala ne bakola abasajja bye bakola. Kituufu tusobola obbikola naye ate si buli kintu nti omukazi asobola kikola. Nze kamwa kwogera omwami wange bw'atabeera waka ndabira ddala ng'ennyumba nene abaana babeeramu na buli muntu n'abeerawo, naye ndabira ddala wabeerawo gaapu. So olunaku luno lw'abakyala nze ndowooza lwe lunaku
abakyala lwe twandibadde nga tetugondera ddala ne tukola okusooka we twandibadde tetukola ki okusooka ebintu bye twali tukozeeko lwaki lunaku tulina okulagaliramu abaami baffe tetubaagala okulaka eggwanga nti abakyala naffe gye tuli tusobola okukola ebyenkizo olunaku luno olw'abakyala kati nga ffe abali mu bifo bino ebyawaggulu lwe lunaku lwetulagiramu abakyala abali wansi ab'enyooma nti nabo basobola for example nze ndi mukulembeze wa ssomero mu kubeera mukulembeze w'essomero waliwo abaana bantunuulidde nga mutuufu mu kusoma kwe ayagala kubeera mukulu wa ssomero naye era mbagamba bwe nti tokubeera omukulu w'essomero tekiva mu birooto olina okuba nga okikoleredde olina okuba nga oteekamu amaanyi ojjukira olina okusooka okubeera omusomesa mu basomesa banno ng'olina ekyenjawulo ky'okola teri muntu ayagala osembeza mukozi nga si mukozi nga gwe bakuwadde omulimu oyagala bakusindiikirize nze kyenzijjukira bwe nali nakamala okusoma nafubanga nnyo okulaba nti I outstand the crowd nti bwe baba bampadde ekintu ne bampa A nze no making sure ngenza up to Z era kyayangwiranga nnyo bakama bange okunnengera out of the crowd omuntu oyo omulungi so ne bw'oba nga oli mu kifo manya nti waliwo abakulaba kola ekintu ekyenjawulo ekigenda oleetera abantu okukola ki okukwegomba okwagala okukola ekyo kyoli so nenkubiriza abakyala bannange olunaku lw'abakyala tuleme olutunuulira ng'olw'omwenkanonkano olunaku lw'abakyala tulutunuulire ng'olunaku lwe tulina okukola ebisukkulumye okulaga ensi nti tusobola okulaga ensi nti tulina okwagala okwenjawulo ffe abakyala jjukira when I go back to African tradition omukyala baamulabanga atasobola kati tukozesa olunaku luno okulaga nti tusobola okuyimirizaawo ebintu vis-a-vis n'abaami baffe nti bw'oyimirira kangeza omusajja azimba omukyala okola n'omusajja akola omusajja akugambye nti owayite wali mabaati gaweddewo obugaye mwami ninayo ku akawunti obukadde 10 teekawo ebbaati bye bigenda otufuula abakyala abagenda oserebuleetinga olunaku luno ng'omukyala ali mu bifo bya waggulu emirundi egisinga mutera otubuuza obalansinga otya omulimu n'amaka kino nkubiriza abakyala togatikanga mulimu na bufumbo bw'obeera ku mulimu beera boosi naye ate bw'otuuka ewaka beera mukyala actually si mukyala but a housewife bw'ofuluma mu office wooti weyambula emmanto oba omunagiro gwa office ogende nga housewife naye bw'onaatuuka ewaka n'oyagala ofuuka boosi obufumbo bukuleni bw'otuuka ewaka tulina nga tradition zaffe ewamwe bakugamba ki tradition eyo begamba nti fukamira bw'otuuka ewaka weerabire nti oli boosi fukamirira omwami wo kubanga ate wali yaba afuuse manager yaba afuuse director yaba afuuse CEO ewaka awo tujja tambula bulungi actually kanjogereko n'ekitabudde amaka violence mu maka abakyala basinga parent olw'ensonga bamikisinze emirimu n'amaka ayagala ebbogo ly'oku mulimu oba oluboosi luno mukole kino ayagala alagiriremu n'omwami we genda okole kino gwe lwaki tokikola awo manya bikulemye so abakyala bali ma ofiisi kyala bali mu bifo bya waggulu bwe tutuuka ewaka mbeegayiridde leka tufuuke ba housewives not women but housewives awo tujja tambula bulungi omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'awa abakyala ebifo ebyekizo era bw'otunuulira ennyo abakyala bali nnyo mu bifo bya waggulu lwaki abakyala tulumirirwa nti omukyala bw'omukwasa ekintu aba ayagala ne munne afuneko tuli bazadde ndera bw'olaba laavu gye tubeera nayo mu baana baffe omukyala mwangu wakukola ekintu ne munne afuneko ekitali simanyi mu ludda olumu ye bw'atandika okukola ekintu amanya it is mine and mine naye fe abakyala okwagala kuli kwe tubeera nakwo kutuleetera okuspreadinga mu balala
tinawo basobola okuganyirwako. Ndowooza pulezidenti w'eggwanga kyeyava yavaayo awa abakyala kubanga balina okwagala generali nti omukyala teyeekubiira, omukyala alina okwagala oba ndowooza olw'emyezi 9 gye tusitula ensi okwagala okukubeera inborn ate tulumirirwa manga ate omukyala amenyeka mangu, omukyala omutima gwe gumenyeka mangu ti ne bw'aba ayagala okukola ekintu agamba naye singa nkikola ne kitomera omwana wange. So ndowooza pulezidenti kyeyalaba ekyo era mwebaza pulezidenti w'eggwanga okubanga nti abakyala atufudde ensonga. Kanzire mu education fraternity bw'oba tunulidde amasomero agasinga gakulibwa abakyala lwaki kaliko enjogeddeko nti tulina okwagala amasomero agasinga tulina amateeka. Bw'otunulira etteeka ly'essomero bw'obutuufu singa mu ssomero temuli mwana naye bw'obeera omukyala otunulira n'ogaana naye omwana ono ddala akikoze naye bwe mubuulirira takyuka. Osanga omwana omubuuliridde etteeka likugamba mugoba naye n'omutuuza n'omubuulirira yandibadde yagenda dda ng'ogenda kulaba ng'akyuse. Ekyo kiyinziza kulira etteeka lya ekisa pulezidenti kyakwatirwa abakyala nti kitufuula ab'enkizo mu kisa n'ebintu bye tukola abantu tukyusa eggwanga mu kwogera mu neeyisa ne tufuuka ba role models ng'era bwe mukiraba. Njogera eri abasajja abagaana abakyala baabwe okukola ekyo kivve. 1 omukyala buli bw'aba akola kikuyambako nti bwe guba omugugu ositulako gumu ogwokubiri n'akola ki n'agusitula. Abasajja balina engombe egamba nti tulina sente y'ekikyala nti abakyala sente zaabwe naye kino ngenda kizza in terms of marriage. Abasajja abasinga bawasa akabina ennaku zino mukayita nnyashi bw'asita abeera n'ennyashi n'abeera n'ekigere ekinene n'abeera ne kafeesa akalungi oyo ye mukyala gwagenda owasa. Naye kireetera ekyo okuwasa omuntu olutali lubiriiziru. Buli bw'owasa olubiriiziru omugenda kukwatagana. Kati ekireetedde abasajja og'abakazi okulema okukola ki okukola okulowooza nti kameeza sente bakyala tebagenda kuleeta sente kya bulimba. Buli musajja yenna aleka omukazi waakole ate bw'aba awasa omuntu gwe bagenda okukwatagana naye. Buli bwe mukwatagana mu bufumbo buli kimu kigenda kola ki kutambula bulungi. Naye buli bw'onaawasa nnyashi nga bwe mukyogera nkikootinga amagulu feesi ennungi ebizibu tukyafuna bingi. Naye abasajja mbakubiriza muleke abakazi bammwe bakole. Ennaku zino we tugenze ssente tekyasobolekeka y'omu. Nze neebaza nga sinaba kuva ku mpewo oba ku neebaza kitange bwe yali ansomesa yaŋŋamba ebigambo bwe biti Daneti bw'ofumbirwanga omusajja n'akugaana okukola muviire. Era taata wange yazimbira abaana abawala amayumba nga abalenzi yazimbira abawala. Lwaki ng'atugamba buli mwana omuwala alina okukola ki okukola era nkirabye. So abasajja muleke abakazi bakole mutuule ku mmeeza gwe mubuulire abakyala oluusi tetuvaayo okwogera nti nina zino naye bw'oyogera nti badde ngenda kugula kangeze ebyokunyumba oba byadduuka naye nabuzeemuko kasente ojja kulaba omukyala ng'akajjayo ng'akuwa ne bw'aba takubuulidde mmeka z'asigazizza naye era aba akoze eki aba contributinze. So abasajja tuwasa abakyala be tusobola, tuwasa abakyala abatutegeera, tuwasa abakyala abagenda otegeera ennaku yaffe nga tetuwasiza nnyashi nga bwe tukyogera okugulu n'eriiso n'erinnya akazigo naye ebirowoozo bye tuba tuwasa. Abaana abasoma abawala mbakubiriza ebibasoomooza bingi ebikemo bingi naye future eri mu kusoma. Teri musajja ennaku zino bw'osinkana n'abasajja abatasomye ssebo baagala basomye. Abawala abasoma abakwana babangi ebibasoomooza biba bingi naye mwerekereze mufokasinge ku kitabo. Sente gye weekoledde enyuma sente ensabirire eriko ennaku ennyingi. Mbagambye nti
abasajja bagaana abakazi okukola waliwo ebintu betagenda kusaba musajja so musome future eri mu maaso ate omukazi asomye ssebo tabeera mubi omukazi asomye bw'atabeera mulungi ku face ensawo ebeera beautiful so beera agire ku face naye beera beautiful mu nsawo awo ojja funa omusajja yenna gwe weetaaga ate bw'omufuna ng'okyasoma ogenda funa omusajja ali agire ate ng'ali agire ne mu nsawo naye bw'oba osomye ogenda funa omusajja ali very handsome ate nga gw'oli agire ku face naye nga ensawo eri beautiful so abaana musome future eri bright when you have papers. Olunaku lw'abakyala wano nga Mukono Junior Primary School era tulwesunze tumanyi weeruli bwansi yonna it's an international day ate ffe tulukuza nnyo era twamaze dda n'okuwandiika ebbaluwa kuwandiikira abazadde nti nga 8 ze public holiday era abaana tebagenda kusoma bajja kukomawo ku Monday. Nze nzikiriza nti olunaku lwabwe kubanga abakyala banyigirizibwa nnyo era tubalekanye mabega era na wano era naffe tubategekeddeyo abakyala ak'enjawulo tulabe nti at least balwenyumirizaamu olukuza ate n'abakyala abali awaka ffe wano ku ssomero twategeseeyo drawings z'abaana bagenda kubatwalira drawings nga zeebaza abazadde abakyala okubawa ekyensuso okubasukulumu nti bo b'amaanyi wate tubalese nnyo muddadala ffe sayidi y'abasajja oluusi olowooza nti omukyala yandibadde ng'asigala waka yandibadde nga talina byacontributing ennyo naye ate in real sense abakyala batusingamukko naddala mu administration ate balina amazima kubanga abasajja batwakuba tulina ebintu bingi byetaago bingi naye nga nze experience gye nnina nti abakyala bw'omuteeka omuwa omulimu agukola perfectly well ate n'ekirala mwesigwa bwe mulagaana ekintu at least akituukiriza waba taliiwo kugamba mazima nti sijja kubaawo so experience gye nfunye n'abakyala kyova olaba ate bakwata bulungi abaana kati ffe nga eno primary school bakwata bulungi abaana naye kyova olaba kati mu nursery school mu lower P1 up to P3 era tulinamu omusajja ogu omu yekka mu P3 naye osanga bo bakwata bulungi abaana kwegamba bazadde buno obwana obukaaba tetulina patience tetulina bugumiikiriza ffe abasajja ng'abakyala so abakyala tulina okubatwalanga ekyomugaso nnyo era olunaku lwabwe nze nkubiriza buli musajja lwali wonna oba omukyalawo oba muliraanwawo oba muneighborwo katugambe at least mugambe olunaku olulungi olunaku lw'abakyala tubazeemu amaanyi kubanga bo bakukoze kyamaanyi era ndabira ddala ne pulezidenti kati ebifo ebinene abibawa bayunura baministers bangi mu parliament kati bavuddeyo nnyo sigamba nti it's accidental nedda abalabamu omulamwa era fena tubateeke waggulu kubanga bwe basaanira abasajja abamu bagamba okyala tebakola nedda nze sikikirizamu n'akamu era abantu tusomesa abawala ate abawala bakola na bulungi bayidawo especially mu art subjects bakola bulungi era nga mu luzungu wano abawala bebasinga so unlike maybe mpezo ng'okubala naye nabo bavuddeyo era naye ate tubateeke waggulu tukuze olunaku lwabwe buli muntu waali akolako ekyenjawulo bwasanga omukyala. Erinnya nze Musasizi Edna nga nze ndi director wa Mukono Junior. Ng'omukyala luno olunaku ffe tulwenyumirizaamu tulaba equal opportunities ez'ekyenkanyi nga buli mukyala asobola okukola buli mulimu gwonna. Ffe ng'abakyala tewali kye tutasobola kukola
era abakyala tukoze bingi ate nga binene okusingira ddala abaami. So tuwa amagezi abakyala bonna okubaako kyakola kakibe kitono kitya ekivaamu ensimbi okusobola okweyimirizaawo mu maka gaabwe wamu n'abaana baabwe okukulaakulanya amaka kubanga omukyala yavunaanyizibwa ku nkulaakulanya y'amaka. So ffe olunaku tulwenyumirizaamu era tulusanyukiramu n'okulaba wa gye tuvudde ng'abakyala n'okulaba wa gye tulaga okutwalira awamu n'eggwanga. Bawo obubaka nti basome. Bw'osoma tewejjusa. Bw'osoma you're not limited in any way. Opportunities zonna ezijja oba osobola ozikozesa kubanga oba oli empowered ate nga ne skills oziina okusobola okukola emirimu egyo. So abaana abawala babeere focused batunuulire okusoma ate emisomo gyonna bagikole baleme okwesaasira nti ffe tetukola science ffe tujja kukola arts kuba abakyala tusobola kuba nze naye nakola sciences. So ekitegeeza nti buli omu aba azisobola. So tuleme okwesaasira tuleme okutunuulira nti tutunuulira abaami be balina otulabirira naye naffe tusobola okutwalira ddala eggwanga lino mu maaso. Emirimu gye tukola ffe ng'abakyala tusaba gavumenti etusupporting especially when it comes to emisolo olumu giba mingi ate bizinesi abakyala abasinga bizinesi zaabwe entono aba yakagitandika ate ne bajja ne bamubanja ki omusolo nosanga bu bizinesi bugudde. Naye tusaba gavumenti eyongere okutusupportinga ng'abakyala bizinesi z'abakyala bazongeremu ssente okulaba nti tuzitumbula kubanga omukyala bw'aba successful then eggwanga lyonna lijja kuba successful starting right from the family. So batusupporting ennyo. Amanya gange nze Rebecca Nanyondo kandi mukyala musomesa. Ndi musanyufu nnyo okutuuka ku lunaku lw'abakyala era nsaba okuwa abakyala amaanyi amagezi okwekolera obutabeera waka buteekumira waka wabula okwezzaamu amaanyi bakole abakyala abali awaka ate ne mbakubiriza okwezzaamu amaanyi bo nga bo n'okukola ennyo olw'ensonga nti bw'oba tukoze tewali agenda kuwagwe ng'omukyala ate n'omulembe ogw'okusabiriza abaami gwakoma dda. Olw'ensonga eyo abakyala abali ewaka mbawa amagezi munoonye obulimu ne bwe buba butono butya busobola okutuyamba okugenda mu maaso n'abaana baffe. Ate obubaka bwempa abakyala ba single mothers abatali mu maka abali ku bwabwe obwannamunigina mbazaamu amaanyi ne mbagamba musanyukire olunaku lw'abakyala era mulwagale temwekubagiza mwezzeemu amaanyi munoonye emirimu munoonye eby'okukola. Okukola tekyetaaga kufuna ssente nnyingi nnyo wabula akakatono kosobola okugenda ng'ogattako paka wufu ku mukyalo w'omugaso. Era mbazaamu amaanyi mulabirire abaana bammwe nga bwe muli ba single mothers mubalabirire nga mukola nga muzzaamu amaanyi era nga temuggwaamu maanyi temuggwaamu ssuubi. Ate obubaka bwempa abawala abagenda okufuuka abakyala abawala abato mbazzaamu amaanyi musome mulemere ku misomo gyammwe abasoma kubanga future eri mu kusoma. Era abawala abakyali ewaka mbagamba mwekuume okusobola okubeera abalamu kubanga obulwadde kati bungi nnyo mu Uganda. Era mbazzaamu amaanyi nga mbagamba abawala abakyali awaka oba abakyali mu masomero mubeere bagumu munywerere ku misomo okusoma tekulimba. Ate abawala abato abaazaala abali awaka oba abali bokka mbasaba mujoyininge institutions mubeereko kye muyiga eky'omumutwe nga gavumenti wetambula eranga abakyala okuddayo tuyige DIT tufune empapula mu bukoosi obwo obutonotono ebabeera balanze kubanga kyabwereere. N'olw'ensonga eyo okufuna olubuto si musango naye tusobole okunywerera mu kunoonya ekitutwala mu maaso way forward
nga okunoonya kakoosa akatonotono osobola okusoma oba okugenda n'oyiga ekintu kyonna eky'omu mutwe kubanga future eri mu ngalo zo. Olw'ensonga eyo togwa maanyi nti nze nazaala, wabula nywera omanye nti olina okweyongerayo n'obulamu. Bumpa obudde obuwumulamu mu nnaku eza wiikendi kati nze ng'omukyala nkeera wano ku ssomero ssaawa emu ate ne nyinyuka ku ssaawa 11. Omulimu guno mulungi nnyo gumpadde amaanyi okulabirira abaana bange ne famire yange kubanga nkola wekyetaagisiza kuva ssaawa emu paka ssaawa 11. Ensaayo ewaka ne nongoosa ennyumba yange ne ndabirira n'abaana bange. So omulimu guno mulungi nnyo newankubadde gutuwa kitono tetujja kugwa maanyi nti ekitono tekitumala, tewali kitamala. Ekitono ekyo kitumala kitubeezaawo ate n'ekirala bunkuumye okubeera nga ndi updated nga mmanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga era ndi musanyufu okubeera omukyalo omusomesa n'awaka nti olumu omwami alaba nga nkeerewa olw'ensonga mbeera n'ebyekukola ku ssomero ne tasks ezinneetaagisa nga kulomukaaga for some few hours naye olumu omwami abeera agamba nti am overworked simuwa budde naye era nesigwa amaanyi nenyongera okumunnyonnyola ne mugamba nti ssente zino nzeetaaga olw'ensonga zinnyambako ku bujjanjabi bwange nga nze omukyalo omusomesa ate omulwadde ayina obulwadde bw'omukono gulimu obulwadde so esente zo ne munnyonnyola nti zinyamba okwejjanjabisa obulwadde obunnuma am diabetic era ne munnyonnyola nti sente zo ziyambako ku maama wange omukyalo mukaddaala eyo mukyalo akatono ako kemuweereza kirungi nnyo nembeera nga muyamba era ne mwegayirira ne musaba era abaami bonna mbasaba mukkirize abakyalo okukola. Abakyala bwe baba tebakola kiba kitegeeza nti tebagenda kudda maanyi tebagenda kubayamba wakati obubenje bungi bwomenyeko okugulu ng'ovuga booda ani agenda okukwasaganyizaako nga mukyala we takola. Mutuwe obudde tukole mukkirize mu bye tukola kubanga okukola kukuyamba nawe wennyini nga olwadde obanga ovuddewo nga namanyira sisitimu ey'okukola. So abaami kye tubasaba ffe ng'abakyala naddala ffe abasomesa mutuleke tukole tusobole okulabirira abaana baffe mwe mutali. It's not a guarantee nti mwe mugenda okusooka okufa naye in case kize bwe mba namanyira okukola kijja kunnyambako okutwala abaana bange mu maaso ne famire okubeera awamu. Erinnya eryange nze Nakibuuliro Daisy nga ndi musomesa ku St. Noah Mawagali era nga ntwala ekifo ekya senior led ku ssomero eryo. Olunaku lw'abakyala lugenda kubaawo nga 8 Ogwokusatu lujja kuba Lwakutaano. Twesiima nnyo okubanga naffe batuwa olunaku olwo nti ekyamazima olunaku olwo lutujjukizaako bingi. Ekisooka kya byonna okubanga twafuna eddembe okubanga tukola, twafuna okubanga naffe tweyogerera ng'abakyala, twafuna obukulembeze ng'abakyala. So olunaku olwo lutukola bulungi nti sometimes tuwummula namwokwo kubanga abakyala tukazana nnyo tukola emirimu mingi. Kati bwe tuddako ku sayidi eno eya kubanga tuli ba teachers ekyamazima olunaku luno lwatujjayo emabega. Edda abakyala tebakolanga tebabangako na mirimu gyonna abeera waka kutegeka baana kufumba kukola ki ng'alinda ssente lya mwami. Naye ekyamazima kati naffe abakyala tukola tufuna akasente kaffe nekaba kenkanawa oba katini naye nga katuganyulwamu n'otalinda mwami oba okukusapootinga mu buli kimu. So kitegeeza nti tugattako ku baki ku baami baffe. Olwo olunaku olwo bwentyo bwe ndutegeeramu. Nyongera okukubiriza abaana abawala abakyali mu masomero oba oliawo n'abo abatalina budde nti oba omuzadde amuweereddeyo ka school fees takakozesezza bulungi. Ekyamazima kati ebiseera bye tulimu byakwekolerera ffe ng'abakyala. So nkubiriza nnyo abaana abawala mubeere mu masomero
lwansonga nti gavumenti yaffe nnungi kati ate yatuleetedde ensoma eno ey'ebyemikono. Kitegeeza ne bwoba tomazeeko yunivasite, ebyemikono bino kitegeeza mu mutwe bijja kuyingiramu osobole okuba nga oba okomye mu kyamusanvu ogendeko mu nviiri, oba okomye mu siniya 4 genda ku kyalaani, oba ogende mu bakery. So osigale nga weeyimirizaawo ng'omwana ki, omwana omuwala. Okusomesa omwana omuwala mu ggwanga muno kitundutundu era kiyamba nnyo era kirina kinene nnyo kye tukoze ku baana abawala. Mbakubiriza mubeere mu masomero abaana abawala. Nkubiriza abakyala naddala abo abakyali emabega, tukuyita kubeera mabega nti talina kyasobola kukola. Bannange ebibiina by'abakyala kati bingi. Tulina aba local leaders baffe, kuliko ow'abakyala. Tugende tumwetanire nnyo, ajja kutubuulira kiki kye tusobola okukola okubeezaawo obulamu bwaffe. Tuleme nnyo okulinda babba baffe nti omwami yajja okusasula school fees, omwami yajja okugula emmere ewaka, omwami yajja okusasula ennyumba z'awaka. Bw'oba okubibwa noonya saavisi woyina ogisanga entuufu. LCs zituyambye, bakansalas batuyambye nnyo ku kintu ekyo, ne waggulu ku disitulikiti tusangayo obukulembeze bw'abakyala. So twettanire nnyo obukulembeze. Ebyama Johnson nimusomesa ate era nze nkulira ebyensoma Director of Studies at St. Noah Mawagali Mukono Primary School. Tusanze nnyo okubalaba era ekigambo ky'olunaku lw'abakyala nze ng'omuntu lwenyumirizaamu ko abakyala abaatuzaala tebo baali tebawulikika. Nekati omulembe guno ogwajjayo abakyala mu fumbo batuyingira mu byobufuzi, bayingira mu byenjigiriza, bayingira mu katondo konaka department yonna ey'eggwanga. Nze ng'omuntu nga byamukama ndaba ng'ate eggwanga lifunyeemu nnyo. N'olwekyo bwe tuba nga tujaguza olunaku lw'abakyala, n'abaami bandibadde bawagira abakyala baabwe okola nti babatumbula mu bunaku bwabwe, bagezaako okuba to empower them, okubongeramu amaanyi mu bye bakola ki nebakola. So ffe ng'essomero tulyenyumiriza olabadde nga abaana abawala ate bakompitinga favorably mu kiraasi mu bintu bye tukola mu mizannyo. Edda olwesi twabanga ne football for girls, kati olaba omupiira gw'abawala gututumuse. Ng'essomero tulina ttiimu y'abawala ey'omupiira gw'ebigere, ate tulina ne ttiimu y'abalenzi ya netball. Kitaaliwo luli ng'abawala bazannya bokka n'abalenzi bazannya bokka. N'olwekyo okubeera nga celebratinga abakyala nga balina olunaku lwabwe kyansonga nnyo era tukiyumulirizaamu. Ate nze ng'omuntu nkyagala nnyo. Ku kyombuuziza nkitunulira nti kola nti abakazi bakola, they add value to the family. Ffe ng'abasajja twalina omugugu munene ogw'okugula buli kimu kyonna awaka, okusomesa abaana, okugula emmere, okwambaza abaana, okubalabirira. Naye kati bw'osangayo omwami n'omukyala bakwatagana obulungi, it is one way of developing the family. N'olwekyo nkiwagira nnyo omukazi kubanga alina kyayingiza mu maka ate nga n'omwami naye agattako. N'olwekyo nkisapootinga kola nti omukazi akola n'omwami ng'akola nga bagatta ku bulungi bwa family, ku nkulakulana ya family. Thank you so much for choosing to come. I didn't know that I'm one of the ladies that have created an impact in the community. Nenjagala okulisa abakyala bonna gye bali. First of all, abakyala ba Mukono, nenzirako abakyala ba Uganda, nenzirako abakyala ab'ensi yonna, ate okusinga ennyo abakyala abasomesa. Mbakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe era nebaza Katonda mwenna abasobodde okukola bye mukoze.
ate n'ensaasira bonna abafunye okusoomoozebwa kw'abakyala okusinga ye gundi gye tulina terminology of single mothers nti batawaana n'abaana naye nze sikuyita kutawaana nkuyita kwekkiririzaamu n'obuvunaanyizibwa n'olwekyo abakyala bonna abaliiro mbakulisa nze olunaku lw'abakyala mba ndulaba bulala yes tulina okucelebrating naye ate buli mukyala omwaka ogutandika twandibadde tuwandiika ebintu byaffe twagala okukola kyokutuukako okusookera ddala mu makaago okusookera ddala mu bulamu bwo n'okulaba abaana bo nti beeyongera ki mu maaso n'olwekyo olunaku luno luba lutujjukiza okukola ennyo ng'abakyala obutakungubaga kuba bwe tubeera mu society omukyala eyeekoledde omukyala alina ssente ze tanyoomebwa ne bw'oba maka omwami ajja kuwa ekitiibwa nga naye amanyi nti you are also a breadwinner amanya nti amaka tegayinza kuyimirira lwa muntu omu naye olw'okubanga bw'omukyala okola omukyala okulaakulanya amakaago ng'oyigiriza okukekkereza mu makaago okuterekera amakaago obutayonoona mu bintu mu makaago kale ogwo omulamwa mukulu nnyo tutera okuba ne national day sinamanya bulungi nnyo national day gyeneebeera nefiimu y'omwaka guno naye nze ku lwange ndaba nti abakyala bakyalina okusoomoozebwa batya abakyala abamu enfuna yaabwe si nnungi nnyo ennyingiza yaabwe bakola obuntu butono alina okuliisa abaana alina okusomesa abaana kale ennyingiza yaabwe ekyali ki ekyali ntono ddala abalala mu mirimu nga bwe tugezaako okwekulaakulanya tukyalina okunyoomebwa nkimanyi nti mu Uganda mukyalimu abaami abanyooma abakyala ate nga kitandikira eno ddala kati nganze nja kwogera ku saidi y'obusomesa headmistress ayinza okuba musomera abasajja ne bamulemesa ba teachers nga ye teacher tafugwa mukyala okukyalina okusoomoozebwa okwo nti tusaba abaami abali eyo oba oli teacher omwami tunuulira omuntu mukama we tomutunuulira lwa kikula kye era waliwo department yalina okusoomoozebwa kati bwe nali njogera n'omwami omu omukuluko somewhere sijja kwogerayo naye yaŋŋamba nti anti ekizibu ekiri mu department eyo kuba bonna bakyala kintu ekyo kyankola bubi nnyo kyenava mugamba nti tutunuulira biki ebikolebwa n'ebivaamu service delivery has nothing to do with ekikula kyaki ky'omuntu kale nendaba nti bakyatunyooma era nzijukira n'olwalinga president yakaappointinga the new prime minister honorable omukyala oyo era ng'omulaba afuna okusoomoozebwa mu parliament of Uganda engeri gyaddibwamu abamuhumiliatinga abamwogerako tajja kusobola abamujerega yafuna okusoomoozebwa okwo naye lwakuba yali mukyala ng'era olaba abaami tebaagala mukkiririzaamu naye ndowooza nti omukyala oyo akoze bulungi kubanga nze emyaka gye nnina bwe prime minister bendabye I've never seen a hands-on prime minister like the current honorable prime minister of Uganda kale naabanga ajjeewo kiri ekirowooza nti abakyala tebasobola kukola bwe tuba tulemererwa baleme kutwassociatinga na kikula kyaffe ejja nti oyo omukyala sooka okusomozebwa kukyali kunene okw'abantu okusigala nga batunyooma naye ng'ate tuweereddwa omukisa nti wetuli wonna ebitongole bitambula bulungi bwe kiba kikulemberwaki mukyala kati nze nja kwogerera amasomero wano mu Mukono municipal council ate nja kwogera ddala ku ga gavumenti kuba abantu abasinga abo basanga okusoomoozebwa amasomero gaffe aga gavumenti Mukono municipal council
bonna agasinga mu results gaki g'abakyala ne bw'ogatuukako kaakati. We can give an example last year. The first 3 schools in the government zikulemberwa bakyala. Sister Immaculate, Owena Milyango Junior Boys, essomero eryasinga mu Municipal Council, ne mu Uganda kulimu kulyasinga likulemberwa ki mukyala. Tutunulya Sister Nalumu Florence owa St. Teresa na Milyango. Nalo lyakola bulungi likulemberwani mukyala. Eriddako nze kamwa koogera omwana Mukono boarding okola obulungi mu bigezo. For the last 5 years, these are the 3 consecutive schools ezibadde zijjanga zisinga zonna zikulemberwa ki bakyala. N'amasomero gonna g'olaba agali eyo neebaza ba headmistresses agakulemberwa abakyala bakoze omulimu munene nnyo. On Tuesday twali Kayunga district. I was so impressed when the Honorable Speaker of the district had to acknowledge 2 schools, Bishop Brown and Busana Primary School, Church of Uganda, amasomero that stood out nga gakulemberwa abakyala. Kale abakyala mwebale nnyo mwongere mu maaso n'okukola. Temufa ku bantu batunyooma kuba tuli bakyala, naye buli we tuli tulekewo landmark. Let us have an impact in the community. Ekirala okusoomozebwa okulya nti abakyala tebayambye bakyala bannaabwe. Kati twagala okutunuulira right from the Vice President of Uganda, mukyala. Mmwe bannaffe ba Vice President, ba Honorable Ministers, abasobodde okufuna ku opportunity okuba mu bifo ebiri influential, ebifo ebisobola okuvaamu funds. Mukke wansi mutusitule. Twandyagadde nti kati bwe babalaga olunaku olw'abakyala enkya. I'm looking at one of the TVs. I've been watching it, the stations. Ne baleeta abawala abato. This morning they were showing us omuwala akola ebya carpentry. Ne batulaga omuwala alabirira embwa. But also impressed omuwala yali ayoza amategula on a certain station. Naye ng'abawala abo balaba bakola n'omutima gwabwe. Beetaaga support. Kati twandibadde tulaba nti olunaku ng'olw'enkya stations zino zandibadde zitukavalingira documentary nti the Prime Minister of Uganda being a woman, eno ye section ye, abakyala bano bayambye era obulamu bwabwe bukoze eki bukulaakulanye. Ti Vice President ti ekibiina kye ekyabakyala kino kye kikoze ne kigenda nga kitambula. Abali waggulu eyo ndowooza nti bakyabulamu okuyamba oba sirimanya bumanya, naye kaakati gavumenti yateekawo policy, wangiyite gavumenti. Mu parliament buli constituency erina woman representative. Ne bw'aba ali ku top MP mukyalo era you have a woman representative. But those women representatives, what have they done for their women in the constituency? Have they helped to lift them up? Oba oyagala buli lwokyalayo bakuwerekere ne kasooli waabwe ne baki oyagala balaba mu eyo level. Bakoze eki okugattako abakyala omutindo. Buli lwe tucelebrating olunaku olwo would see achievements ng'abakyala abo bafunye ebifo ebya waggulu nga basobodde okujja wansi okuyimusa bannaabwe. N'abakyala, I'm encouraging you to join the government programs. Kati tulina PDM, tulina SACCOs, tulina NADS, Operation Wealth Creation. Mubyenyigiremu. Bwe muba muli ku mizigo gyammwe muwerawo abakyala nga 3. Mu kifo ky'okulowooza mugenda kutambula wano na wano na wano, mufuuminge akabiina akamu. Nze neenyumiriza mu bakyala bengaseeko omutindo nga ntandikira kubasomesa bangi. Abawala bano bajja bato okusomesa wano, naye kati buli teacher alina ennyumba aviira wawe. 11 of them ladies. Naye nga twakikola tutya? We formed a saving scheme ku ssomero wano obasobola okufuna ssente, ate n'abaana bwe babasomeseza mu masomero malungi, high schools, in Budo King's College, in Mount St. Mary's Namagunga. Buli omu gy'amanyi ssente nti basasula ssente ki, but they have built their houses
So eyo impact eyo ndaba nti bwe nayogera nabo ne tutandika, I think I've created an impact in my community, my small community. Kati twagala abakyala babatukiikirira, what value are they value others mu constituencies zaabwe? Abakyala bano balina kye babafunyemu. That is what we should be celebrating. Other than going for a function, the president comes and addresses us, and we cheer up, and we sing songs about women, but what have the women achieved? So when we compare 2023 Women's Day, what value has it added? Because every post we have a woman representative. Not just our chickies and LC one, those are woman representative. So those women in the parliament can go to those small units and they make sure that they reach what? Women. Ekyo kyendabamu nti olunaku sinalutegeera ndulabanga just public holiday for everyone, but I want the women, please, who have got that opportunity. It's a blessing to be in those posts. So use that blessing to bless others. Kyembadde nkola ki naye nga abaagaliza abakyala mwenna olunaku olwaleero, I mean orencha, to celebrating n'ekirala tukuze abaana baffe, tubeere abakyala ab'empisa, tubeere abakyala bakola ebiweesa Katonda ekitiibwa, tulabirire abalina amaka, tulabirire amaka gaffe. Abatalina funa maka, Mukama ajja babeera bafuna amaka. Abawala abato, manya nti ndi mukyala, nina ebibuuzo ebyokuddamu eri omwana wange gwe naakazaala mu myaka egijja. N'olwekyo tweyise bulungi. Bwe tunaaba n'empisa, eggwanga lijja kuba n'empisa, kubanga eggwanga lirabira ku ffe. Bwe tunaakuza abaana ab'obuvunaanyizibwa, eggwanga lino lijja kubaamu abantu ab'obuvunaanyizibwa. Naye bwe tunaabakuza nga tetufaayo, eggwanga lifu. So maama omukyalo olina omulimu munene nnyo okulaba nti gwe wennyini azimba ki eggwanga lino. Y'abakyala this year, it says invest in women, accelerate progress. Invest in women, accelerate progress. Nkitegeera nti no bwe investing abakyala, that means kikyanguya, it accelerate, quickens progress. Kati tulaba nti bwe tulaba okusinziira ku input y'abakyala, okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'abakyala, ndowooza ye group eyandibadde worth to invest in. Kubanga omukyala bw'omuteeka mu ssente, for example, tasobola butakolerera family ye, ebirowoozo bye kulaba nti omwana akola ki, asoma. Kitegeeza ti bwe tuba empowering economically, nga tubataddemu ssente bakule, kitegeeza eggwanga lijja kuba n'abaana abasomye, tetujja kufuna baana batambula. Kati nze waliwo abaana bempeerera mu community muno, sebo mpeza abaana ndowooza nga 76 betuweerera, naye abaana bano tulabye nga bazadde baabwe tubayita n'okubawa emirimu ku ssomero wano, tubawe emirimu so that they keep their children in what? In school. Olw'okubanga kibafuna kitono nnyo, balina nyaanya, balina kiki, kati bajja ne bagattako emirimu wano ne beeyoza engoye, omwezi ne bafunayo akasente akamanya nti asobola okugulira abaana be ebitabo. N'olwekyo kyekyo kye nakugambye nti abantu abali waggulu abafunye ebifo ebirungi abakyala, calm down, invest in these women. Tujja kulaba ng'enkulaakulana ekola ki, eyongera ate ng'emovinga mangu, it quickens the progress. So nandyagadde omulama gwaffe abantu abakyala bagukolereko nnyo. We bafuna opportunity nga programs za government zisobola ba investingamu nti sente. Ate tumanya nti sente bajja zikozesa bulungi, kubanga omukyala tasobola kubba mwana we, omukyala tasobola kubba maka ge. So they are worth investing in. Bakole ebibiina byabwe, ate babeere beesigwa mu bibiina byabwe. Kola ogwo omulembe gwayita ddagomaalo na butaba na buvunaanyizibwa. Gw'omwami atayagala mukyala waakole, ensi kati bwetambula, tojja kulooza nti ojja kweyimirira. Awaka mulina okuba nga mukola babiri.
kati njagala okutegeeza omukyala for example ayinza ogamba nti nze nja kulabirira njagula amasanyalaze njagula abeera n'omugugu munene gwakoze eki gwakutikuddeko ate omukyala bw'akola amanya ssente bwerinze bwokola ki okufuna ekitegeeza ajagikwata bulungi abakyala mubakkiriza basome ekirala abakyala bano abajja obbafumbirwa bawala baffe tuba twabateekamu ssente obbasomesa kati omwana mubadde naye mwana muwala musomesezza afunye digiri ye tegeeza agenda kufuna omulimu kuba sisobola musomeseza bwereere mukuwe gw'omuwasa aleme ekkola kakati tunuulira ekyo kye tuba investinzemu kye tubataddemu kitegeeza omwana ono oba omufiiriza omukyalo ono ate okwo kwe kubonyaabonya okusookera ddala bwe twokera ku domestic violence tulaba bikonde biki kuleeta gundi omuntu bamukubye omukono gumenyese naye violence esookera ddala kwe kugaana omukyala okuba ne right y'okukola ng'ate yasomesebwa waaki olwo yasoma mbasaba abakyala bakole ebyo bye mutayasoma banakola asibanya batya eyo ensi kati ey'ensi eri mabega eyo ndowooza ya mabega nnyo tutambula kuba ne boona omuleka awaka era ajja kukola ebyo by'omutangira tibwana agenda ku mulimu kukolaki naye abakyala olw'okubanga tubazadde abaana bawala baffe ne tubateekamu ssente okusomesa please mubakkirize bakole ate bagatta kinene ku maka